Engeri y'okkozesaamu obutiko okweyambulula okwejjako ebisiraani ne wejjako ebyo byonna byonna ebibadde bikusumbuwa naye nga okozesa obutiko n'omunnyo nga bwe nabagambyeko nti kweno YouTube channel yaffe tugenda bba tubateerayo content ow'enjawulo otya bw'olina okulabirira olususulo otya bw'olina okwekolako n'obeera n'obulamu obulungi health wise obulamu obutalina bizibu obulamu obutalina endwadde obulamu obutalina bintu byonna bikutawanya ye YouTube channel yaffe eno gwe kyolina okukola kubeera nga osubscribingako wabula ate oyite n'emikwano gyo abalala bajje batwegatteko twetaaga abantu bangi abatwegattako lwa nsonga gye mukoma okubeera abangi ate era nammwe mubeera mutuwabula mu nsonga ezimu nammwe mutugamba ebyo bye tubadde tetumanyi kyova olaba tubagamba mujje mutwegatteko abantu bangi nnyo babeera nga bamanyi eddagala ery'okukozesa nga olina obuzibu bwonna naye nga tebamanyi wakulisanga muganda wange otuuse nze ngenda kubeerayo nga mbakolera research nga mbateerayo content ow'enjawulo igwe content gw'oyagala gwojja okuba nga otwala oba oli muwala oba oli mulenzi jangu otwegatteko amannya yenze Shila Adita atanaba kubanga osubscribinga waliwo akagamba osubscribe kakwatemu wabula ate waggulu waliwo akade nako kakwateko akade ako munnange buliwe tutekayo video bajja kubanga bakuwa message oje olabe biki bye tutaddeyo era mbasaba mujje muberenga mutwegatako nakulwa leero njagala okwogerako ku ngeri joyina okweyambululanga gwe omwana omuwala oba omwana omulenzi wabula nga okozesa ebitonde ng'okozesa omunnyo ng'okozesa n'obutiko omunnyo mulungi nnyo mu kwambulula naddala mwe abaana abakola ewaka omunnyo mulungi woba oyina owokugukozeseza ate era ng'omanyi engeri y'ogukozesaamu bangi mugukozesa ne temugukozesa mu butuufu bwagwo ne mufundikiranga bye mwagala okutuukiriza bigaanyo olw'enkozesa embi tugenda kwogerako ku butiko obutiko bukola butya twetaaga okumanya obutiko bukola ki obutiko nno buvumula endwadde nnyingi nnyo mu mubiri w'omuntu omuli measles omuli ulcers omuli okusika okuganja n'ebintu ebirala bw'oba omanyi engeri y'obikozesaamu naye ffe olunaku lwaleero tugenda kwogerako otya bw'olina okwegobako ebisiraani kwogobako amajinni agakutawaanya okwegobako olutwe okwegobako abantu takwagaliza amaso amabi naye ng'okozesa obutiko n'omunnyo baganda bange ngenda basomesa otya bw'olina okukikola era nga ogenda kukikola bw'oti wabula gwe wena atanaba kusubscribinga video eno tegenda kukutuukako togenda kugimanya bino ebintu tulina okubimanya so that ne we tuba tuzzeeyo ewaka nga tuli free tusobola okuba nga twekolako nga tetusobola kuspendinga ssente kugenda mu basawo batujjanjabe ng'ate olwedde gwe omanyi ekyokukola y'ensonga lwaki videos neno tuzikola baganda bange mutwekuumireko njagala gwe wena ali eyo ng'olina access y'obutiko obutiko ki obutiko obubaala obutiko buno obutono ennyo bwe butiko bwe twogerako bwe butiko obubaala munnange emirandira gy'obutiko obwo gikola nnyo ettaka eriri ku butiko obwo likola nnyo naye ffe twagala butiko bwonna in general gwe nfunirayo obutiko obubaala obukalu obwakala edda obeere ng'obuyina onfunirayo n'omunnyo gwonna gwe gw'oyagala oba oguguze mu dduuka tetulina buzibu omunnyo gw'ebikerenda ogwo guba mulungi naye ogutali kisula waliwo omunnyo ogw'ebikerenda empeke omunnyo ogwo gutera kubeera gwante ng'oggyeko ekisula gutera kubeera gwante era tutera guwante wabula woba tosobola gufuna osobola okufuna omunnyo paketi ng'ogiguze mu dduuka paketi y'ebitaano bye twetaaga okwate obutiko obwo obuteekemu omunnyo oteekemu amazzi omanyi agagenda okukumala ebintu ebyo munnange obiteeke ku kyoto bibeere nga bitokota byefumbe bulungi bijje bulungi bw'omala bijjeeko obiteeke wansi amazzi ago gawole okwate baketi yo gy'omanyi nti teyingira mu nnyumba togiteekateeka mu bifo bya lukale oteekemu amazzi ago g'oba okenenulamu gokka muganda wange amazzi ago bw'omala ogateeka mu baketi ogende wakati w'ekitooke oteekewo olulagala oyimirire okwo
obeere nga onaabe nga bw'oyogera buli kimu ky'oyagala kikuveeko, nga bw'oyogera ebintu by'oyagala okuyingiza mu bulamu bwo, nga bwe weegobako ebyo byonna by'otayagala okubeera mu bulamu bwo. Naye ng'era bwe nkugambye nti omunnyo oteekamu mungi ddala, we kaba kapaketi ng'okaguze kateekemu konna. Ensonga lwaki? Nti amagini tegaagala bintu bikaawa, eddogo terikwatagana na bintu bikaawa, eddogo terikwatagana na butiko, eddogo terikwatagana na munnyo. Bw'omala okubinaaba n'olaamiriza byonna by'oyagala muganda wange, bijja kubanga bituukirira. Naye ate kawooningi kano saagala mukyerabire nti ekigaana eddagala lino lye tunaaba okukola enkozesa embi. Nkugambye eddagala eryo oyina ddinaabira mu kitooke, bw'oba sekyo osobola oddinaabira mu sitenseni, naye oyina kulinaaba nga enjuba egwa. Muganda wange, era n'oyogera ebyo byonna by'oyagala, n'omunnyo guno okuguteeka ku lususu, munnange gumanyi okutta olususu lw'abantu. Wabula kyenkusaba toyina kubinaabanga buli lunaku olw'okuseevinga olususu lwo okuba nga olabika bulungi. Oyina kubinaaba once a month w'oyagalira, oba lumu mu mwaka w'oyagalira, naye kirungi kiri nti omaze okulinaaba. Kati nno amannya yenze Shila Adita. Atannaba kubanga osubscribinga muganda wange ogenda kuba osubwa ebintu bingi nnyo. Jangu osubscribing otambulire ku mutindo gwe gumu n'ogwaffe. Topiki ya leero ebadde yakweyambulula nga tukozesa omunnyo, teekako n'obutiko. Mbaagala nnyo.